Mukama yeebazibwe nnyo Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe Luzira. Nate nkwebaza okuwaayo obudde okuwuliriza ebyawandiikibwa tusome Bayibuli. Tutuuse mu ssuula ey'omwenda mu kitabo eky'Olubereberye. Katonda n'awa Nuuwa n'abaana b'omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi. N'ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe binaabanga ku buli nsolo ey'ensi na ku buli nnyonyi eya waggulu, era ne byonna ebijjuza olukalu n'ebyennyanja byonna biweereddwayo mu mikono gyammwe. Buli kiramu ekitambula kinaabanga kyakulya gye muli, ng'omuddo ogumera byonna mbibawadde. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo, gwe musaayi gwayo, temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo, naaguvunaana nga n'eri omuntu. Eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiyibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Atondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Nammwe mwalenga mweyongerenga, muzaalenga nnyo ku nsi, mweyongerenga omwo. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti nange laba nywezezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo, era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiva mu lyato, buli nsolo ey'ensi. Nange naanywezanga endagaano yange nammwe. So ebirina omubiri byonna tebikyakkirizibwa nate mu mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba. So tewakyabaawo mataba nate omulundi gwakubiri okuzikiriza ensi. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama n'akola endagaano ne Nuuwa. Katonda n'ayogera nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Yeebazibwe Mukama yajjudde okusaasira. Nteeka musoke wange ku kire, era anaabanga akabonero ak'endagaano gye ndagaanye ku n'ensi. Kale olunaatuukanga bwe nnaaleetanga ekire ku nsi, musoke anaalabikiranga ku kire. Nange nnajjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna, n'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Jjukira mukyala eyo era bwe twalabanga enkuba ng'ekutte nnyo, ng'olulaba musoke nga batugamba nti Mukama ajjudde okusaasira. Enkuba ebadde y'amaanyi nnyo, ebadde egenda kubeeramu amataba n'omuzira, naye musoke kaakutte, kati Mukama agikkakkanyizza. Olunyiriri olw'16. Lwe tukomyeko tweyongereyo n'olunyiriri olw'17. Katonda n'agamba Nuuwa nti ako ke kabonero ak'endagaano gye nywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri ku nsi. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu ne Kaamu ne Yafeesi ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala n'abazzukulu be n'abazzukulu baabo be baabuna ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku lw'emizabbibu, n'anywa ku mwenge gwalwo, n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be ababiri,
abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi. Ne batambula ekyennyumannyuma ne babikka ku nsonyi za kitaabwe, era amaaso gaabwe nga gatunuulira nnyuma ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Nuuwa n'atamiirukuka mu mwenge gwe, n'amanya omwana we omuto bwe yamukola. N'ayogera nti, Kanani okolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu eri baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali myaka 950 n'afa.